ekyobukulembeze. Bwemanga ndi wano nga omumyuka wa Ssaabawandiisi w'ekitebe kyaffe, njagadde mbeeko katono nnyo kennyonnyola ku bigambo Pulezidenti waffe Juzi yayogera n'aga nti bw'oba ate tulinde Ssebulime nga nfudde, tulinde Ssebulime, oba ng'oli Muganda oba ng'oli mu Buganda ng'okyawagira NRM bibiri obaako kimu, naye nga nakunnyonnyolako kimu ekyokuba omubi ennyo. Ekiri ekirala nkirese, Ssebulime naye akyefumiitirizeemu, naye ekyokuba omubi ennyo kiragala okwogerako. Bwe tuba nga tuli mu nsi katugeze ku kya eri mutwe, omwana gwe baakutte ne bamuggalira, oli n'akugamba nti mukama we yagamba nti annindiridde tukubagane ebikonde, naye musajja woono kati gwe neegezesaamu buli lunaku, buli kanaku gwe nkuba ebikonde nga neegezaamu nnindiridde mukama we. Bw'atalaba ekyo ku buugo oba mubi nnyo. N'agamba nti byonna bimukoze naye ngenda nakumulaawa, nga si bwe banaabasoose okulaawa. Abaana bangi bavaayo, musajja waffe update mwena gwe mwamanya Ssegirinya yagenda okufa ng'ebitundu bye ebyekyama byakutukako, baamukuba ebifaananyi yatya okuswala, n'aga nti bwe mbanga nfudde ebifaananyi bino bibifulumyanga ensi n'ebiraba, era baabifulumya aba TikTok ne batya nnyo ne babijja ku nkambi zaabwe. Gwe atannaba kulaba ebyo era ng'okyateetera n'ababikola, bw'otaba kiri kye yagambye ekirala obeera mubi nnyo. Bw'obanga owagira abasajja senteza bamugya ku motoka naabo banatogera bala bammwe njogera mannya ga Luganda n'ebyo njogera wano naawala kyebiri. Senteza Frank bamugya ku motoka bakoona emotoka n'abo wansi ne bamulinnya omutwe, senteza n'afa ne tumuziike Masaka. Bw'atalaba ebyo n'osigala ng'otenteza nabo oba mubi nnyo, otaba musiru nnyo kubanga ekibuuzo kye yagambye. Naye ebyo mukama waffe yabyogedde lwakuba ali Buganda, tebiri Uganda byokka. Omusajja bamuyita Asumaani Walyendo, nze gwe navaako gwe nasalyo nenga nti ekimala kimala. Twali mu kalulu ka Asumaani e Bugiri nga tuli mu Raale tunoonya kalulu, tuli mu campaign, ne batugoba wano ne batugoba wali enkomera abasajja ne batusasira amasasi. Asumaani Walyendo ng'ayimiridde wano ne bamukuba amasasi ne bamulesa obwana bw'obuto. Bwe bakuyita omusiru oba omubi ennyo onyiigira ki? Kubanga by'oba okoze biba biraga ekyo. Mu ndowooza ya bulijjo omuntu ayinza nti ekyobusiru kivuma, naye abantu batendewalirwa ne bagamba tubayite ki? Ffe twagala kubeegayirira abantu ba kuno. Ki kye mulinze kimale okutuuka mu nju muno? Mwagala misae gimale okutuukira mu nju zammwe? Wano eggomba ekimpenempene kyavaayo ne kikulamira Obuganda ne kigandibwa kulamidde n'ajjamu n'empalo musirusiru atake n'abagezi. Ssaabasiru n'amutikkira n'amugamba mufudde omukulembeze wammwe mwabe Gomba, nammwe ne mukkiriza. Abantu ba Buganda mwabaki? Omu ku bakulembeze bammwe yeeyambula n'akunumira Ssaabasajja Kabaka nga n'empala aziggyemu, alina omukyala alina n'abamuyita omuko. Mukama Katonda atugwatireko. Nze maama njagala kutuma ewa Katonda waffe gy'ogenda, gamba Mukama Katonda nti atusindikira ekinene kya Wanga, kifuuse kizibu nnyo okutegula, atugwatireko tukitegule. Mukama bw'agamba nti kibe tewali kigaana. Mukama ye yaleeta, saba Mukama Katonda atutegule. Nze nawagulako ku Museveni, oli ajja agamba nti yabyogera naye yamuwagira. Ninamuwagira naye we nalabira nti omusajja mubi we nabuukira, obudde tebunaba kuyita, naye wooba olabidde Ssebulime mukwano gwange. Twasoba ffe n'Egombo, wali mukulu wange ng'oli waggulu nga ndi wansi, wali musajja mugezi. Ssebulime mu magezi ge tosobola kukkiriza kubanga osinza omusajja
era nga nfundikira nsaba busabi okutegeera nga buyise si musango. Nze namala emyaka 30 nga sinategeera nga nange ekyalwana Museveni we nategeera we natandikira. Nawe oba otandise okutegeera leero tegeera nti abasajja batufuga baayagala byabwe tebalina kye batwagaliza. Ffenna tukwateko tusindike protest vote, tusindike omusajja agende Katonda atukwatireko alete Robert Kyagulanyi Ssentamu omwana owa muwegomba.